Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'okyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati waliwo omwami eyambuuzizza nti lwaki ye waaba agenze mu nsonga ezo ez'ekikulu nti waabeera amala mpewo. Naye ekintu ekyo okujja ku muntu ekyo ekyokumala empewo okujja ku muntu ebiseera ebisinga omusajja omwenzi osobola okufuna ekintu ekyo ekyokumala empewo nnyo okifuna nnyo. Ekyo nkikubuulira nammwe abaami abalina abakyala abangi kiba kyangu nnyo gwe omwami okutuuka essaawa n'obeera ng'omala mpewo. Ekyo kisoboka bulungi nnyo. Olina okutunuulira enneeyisa engeri gye weeyisaamu ate n'ekirala tunuulira olabe nti kibadde olwaleero n'ekya bwe kiri na luli. Ekintu ekirala kye mbasaba abaami, ekintu kino kikulu nnyo. Bw'oba omanyi nti olina abakazi bangi oba ng'okimanyi nti oli mwenzi, fuba okulaba ng'okozesa ku bintu eby'enjawulo by'olya bibeere nga bikuyamba okubeera ng'oyongerako amazzi ago g'oteekeddwa okubeera ng'omala. Kigenda kuba kikuyamba oba okuweza amazzi mu mubiri gwo. Bintu bingi by'osobola okukozesaako oba okulyako obeere nga kwegamba omubiri gwo gukuuma bulungi, olw'ensonga nti buli bw'okola ebintu ebyo n'obikola buli kanaku oba olunaku n'obikola emirundi mingi kijja kuba kikwanguyira okubeera nga buli omala mpewo. Kati n'olwekyo okusookera ddala by'osobola okukozesaako gwe omwami eyaŋŋambye nti omala empewo, lwaki ekintu ekyo kyakujjidde, okusookera ddala kyenkusaba otandika okubeera nga okozesa nnyo okunywa amazzi, naye amazzi ago gabeeremu ekibuguumiriza ekitono. Osobola okukeera ku makya nga tonnava waka n'onywayo ekikopo eky'amazzi naye ng'amazzi galimu ekibuguumiriza ekitono ennyo. Beera ng'oganywa, gajja kukuyamba ku buzibu obwo bw'okubeera ng'omala empewo. Ekintu ekirala, weemanyiiza okumeketa muwogo. Bw'ofuna akadde meketa ku muwogo oyo. Muwogo mulungi nnyo, ayongera amazzi agaffe ag'abaami bulungi nnyo. Beera ng'omeketa ku muwogo obeera omufunye mulungi nnyo ku nsonga eyo ey'okwongera amazzi mu mubiri. Ekintu ekirala, weemanyiiza okulya ku bibala eby'enjawulo. Ebibala ebyo temwagala birya ate nga birungi nnyo, byongera ku mazzi ag'ensonga eyo. Ebibala okugeza nga wootameroni, ekitaveeri n'ebirala ebyo eby'enjawulo mugezeko okulaba nga mubirya. Mu abaami bigenda bayamba okwongera ku mazzi, naddala mu abalina abakyala abangi. Ebintu bino mubyemanyiize. Bulijjo olaga ow'omukyala oyo mugambe akutegekerawo fruits ezo, obeere ng'oziryako, obeere ng'olya ku bintu ebyo. Ekirala, n'ebinyeebwa ebibisi ebyo nabyo birungi nnyo mu kubeera nga byongera amazzi mibiri gyaffe ffe abasajja. Funa ebinyeebwa ebibisi, tugeze babikungudde, kale oba babiggye mu nnimiro babikuddeyo bulungi nnyo, babyozezzaako bulungi, kati osobola okubeera ng'osusa woomeketa, bigenda kuyamba bulungi nnyo. Ebinyeebwa nabyo byongera ku mazzi mibiri gyaffe, nabyo byemanyiize okubeera ng'obimeketa nga bibisi, bijja kuba bikuyamba. N'ekintu ekirala, n'omulondo gwennyini, omulondo nagwo gwemanyiize okubeera ng'ogulya, gugenda kuyamba bulungi nnyo ku nsonga eyo. Omulondo ogwo osobola okugufuna bulungi singa obeera ofunye ogw'ensaano, kijja kuba kirungi nnyo. Beera ng'oguteeka ku mazzi agookya nga bw'onywa amazzi ago, kigenda kuba kikuyamba. Oba w'ogufuna okufunye kuba n'abagutambuza, osobola okugufuna bulungi nnyo n'osooka n'ogusekula nga bwe guli n'oteeka mu seffuliya n'otokosa n'obeera ng'onywa amazzi ago mpolampola nga galimu ekibuguumirize, kijja kuba kirungi nnyo. N'oba ogufunye ku muntu agutunda n'ogugula, beera ng'olyako nga bwe tukola bulijjo, ogugula n'obeera ng'ogumeketako mpolampola, kigenda kuba kikuyamba. Bwe kityo bwe kiri gwe omwami eyabuuzizza ekibuuzo ekyo nti lwaki wafunye ekizibu ky'okubeera ng'omala empewo, beera ng'okozesa ku bintu ebyo, ogenda kuba oteera bulungi nnyo. Kikulu nnyo okusooka okwemanya. Ate ekirala, abaami kye mbasaba, mufube okulaba ng'obwenzi buno mubukendeeza, kuba obwenzi buvaamu ebintu bingi kye njagala obbabuulira. Bw'otafuna bulwadde bwa siriimu, kimanye nti osobola okufuna ebirwadde eby'obukaba. Bw'otafuna birwadde bya bukaba, byebyo bibeeramu, n'obeera nga onafuwa mu maanyi ag'obutonde nga tokyamalako bulungi, n'otuuka n'ofuna n'ekyo ekintu ng'olw'olumu bw'omala omala mpewo nga tobitegeera, olw'ensonga nti obeera oyitirizza nnyo okukola ekintu ekyo. N'olwekyo obwenzi mugezeeko okulaba nga mubukendeeza, kijja kuba kibayamba. Kuba osanga omusajja nga kale tugambe swaba ng'ateekeddwa okubeera n'abakazi bana, naye ate n'asussa n'abayisaamu ng'emisana agenda n'akola obwenzi ebbali
ate ng'alina abakazi bana era nga tamatira. Kati omuntu ng'oyo kiba kyangu okufuna ekintu nga kino, naye okukyewala oba okubeera ng'okirwanyisa, mufube okulaba nga mukozesa ebintu ebyo. Fuba nnyo okulaba nga buli ku makya onywa nnyo amazzi agalimu ekibuguumirize. Weemanyiize okulya ebibala, bigule, gula ebibala ewaka. Ekyo kyo kyemanyiize gwe omwami, gula nnyo ebibala ewaka ebyenjawulo, ebyenjawulo byonna beera ng'obigula ewaka. Ensujju w'ogigula gamba omukyala nti obusigo bw'omunda obwo tobusuula, abwanike bulungi nnyo, abwoze abwanikeko bulungi nnyo, abeere nga bukusiikirako katini, obeere ng'obumeketa, beera ng'obumeketa bugenda kuyamba bintu bingi ebisobola obbayamba ku nsonga eyo ebasumbuwa. N'ekikulu kya byonna olina kukozesa bukozesa ebyo ebikwetoolodde ebya bulijjo ebya green. Bw'ogenda mu katale gula ebintu ebyenjawulo nakati ebyo nakati greens, ebbuga, ejjobyo, ensujju, endaggu, lumonde, muwogo, emmere eyo bw'eti eyo beera ng'ogitunuulira nnyo ejja kuyamba. Nga naye gwe yabuuza ekibuuzo kino ndowooza okitegedde bulungi nnyo, mugezeeko okulaba nga mwefaako, kijja kuba kibayamba bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mubeere bulungi, mweraba.